Amawulire ag'ennaku agabuutikidde bannayuganda bonna abakolera mu kibuga ekya Dubai oluvannyuma lw'okufiirwako mukozi munnaabwe mukwano gwabwe ayitibwa Nakibuuka Rose. Amawulire agatambula boosi wa Nakibuuka Rose yavuddeyo n'aba nga abikira mikwano gye nti mukwano gwabwe gwe baasuze naye munnange yagudde mu kiyigo n'afiirawo. Amakulu gali nti yafudde akabenje k'okugwa mu kiyigo n'afiirawo. Tetugenda kubanga tukiwakanya nti nno omwana ono teyafudde kabenje, naye nze nga bwe mmanyi Abawarabu kuba bagamba gw'omanyi enfumita tomulinda kuleega. Nze tewali Muwarabu yenna asobola okunzikirizisa nti nno omukozi amufuddeko just like that. However much nga bisoboka kyekiri kyensoosezza nti nno gw'omanyi enfumita tomulinda kuleega. Abantu bano ku butemu bwe baliko, abantu baneeno batemu, ekyenkomeredde kyova olaba nze sisobola kukkiriza nga bazze n'amawulire bwe gatyo. Iffe tukimanyi bakwano baffe bangi nnyo era twakikwata abajja mu mawanga g'Abawarabu bano okukola, naye nga tetuli seefu yadde n'omulundi n'ogumu. Tekyetaaga oba okola mulimu ki oba mulimu ki, as long as ng'okolera Muwarabu. Bano ku butemu bwe baliko tosobola kubeera seefu yadde n'omulundi n'ogwo. Ne bw'akulaga nti akwagala nnyo, akusembeza nnyo, teweemalaamu. Ebyo byakwagala bisobola okubeerawo kaseera buseera, enkeera n'akyuka. Bano bantu bazibu nnyo, tetumanyi nakumanya. Abantu bwe bati lwaki oba mu nsi mwebali, lwaki Katonda oba yabateekawo bano abantu? Bannange, nze omutima gwange gwabagaana. Singa si nnaku nnyingi, singa si kweyiiya kunoonya ntandikwa, kino eno mu nsi z'eno si kyekifo omuntu gy'olina okujja okukolera. Lwa nsonga bano abantu babi tebatwagala ebya ddala, naye nga kitalo nnyo ekya muganda waffe Nakibuuka Rose. Tugenda kubanga tubateerawo akatambi ku biki ebigenda mu maaso n'enfa gye yafuddemu bongere okutunnyonnyola. Yenze Shila Adita, subscribinga ku YouTube channel yaffe eno oleme kubanga omisinga ekintu kyonna, oleme kumisinga updates zetuteekayo. Jangu otwegatteko ng'olikinga videos, ziviewing, commentinga, tumanye ekikyolowooza, ate ekisinga amakulu n'akaddaako tokeerabira. Munnange ke kagenda okuyamba okukujjukizaako nga tutaddeyo videos obeere nga ozaba. Katugendeko mu katambi ka Nakibuuka Rose ate era tumale tukomewo. Kitalo Nakibuuka Rose afudde. Tambuza video etuuke ku booluganda lwa Nakibuuka Rose bategere nti muwala waabwe yajja mu kibuga Dubai okukola avudde mu bulamu bw'ensi eno. Naye ekyennaku mukama we atubidde n'omulambo olw'ensonga talina kontakiti n'emu ya waluganda lwa Nakibuuka okulaba ng'asobola okusindika omulambo guno e Uganda. Nakibuuka Rose ng'abaana abalala bonna yajja mu Dubai okusobola okunoonya ekyokukola mu mwezi gw'okuna mu mwaka gwa 2022. Bw'atyo yasinzira mu kibuga Dubai n'anoonya omulimu gwe yafuna nga gwa kukola mu nnyumba e Jumeirah, naye nga mukama we abadde amuwa ofu buli lunaku lwa 6 ng'avaayo n'agenda n'asula mu banne, olwo n'addayo ku Sande okukakkalabya emirimu gye. Nakibuuka Rose yasembyeyo okufuna ofu ye ng'ennaku z'omwezi 27 ku lw'omukaaga era yasuze mu banne eddeeyira, wabula ku lunaku lwe Sande nga 28 n'abasiibula n'addayo Jumeirah ewa mukama we. Naye kibabuuseeko mukama wa Nakibuuka Rose bw'abakubidde essimu ekiro ekikeesezza olwaleero nga 31 Ogwokutaano omwaka 2023 n'abategeeza nti Nakibuuka agudde mu kinaabiro, bw'atyo n'asirikirawo n'ava mu bulamu bw'ensi eno, naye nga ali ready okutransportinga omulambo guno okuguzza e Uganda, naye ng'ekyennaku talina kontakiti n'emu ya muntu wa Nakibuuka. Kaakati awe tusabira omuzira kisa yenna amanyi ku booluganda lwa Nakibuuka bategeeze basobole okulabanga ekyo nno ng'okivuddeko. Olunaku lwaleero tutambulidde mu bankuba kyeyo, wano nno wengwiridde katambi k'omwana omuwala ali mu maziga bambi oluvannyuma lw'omutegeeza omwana we gwe yakamala okwogera naye, eyakamala okumuteekako akamwenyumwenyu ku ttama oluvannyuma lw'omwana ono okubanga yafuuse kafulu mu kusoma Qur'ani, bambi okumutegeeza nti omwana we yafudde. Wabula mukazi wattu ono bw'aba akunnyonnyodde ku biki ebyabaddewo,
engeri omwana we gye yafuddemu kigenda kukwewuunyisa naye ate kikulekawa gwe ng'omuzadde ali ku kyeyo. Tusiiba tubagamba mufunengayo obudde mukyekinge ku baana bammwe, mufunengayo obudde obw'abaana bammwe. Bw'oba okolera mu nsi zino eno nga gwe Katonda yakuteekako chance n'ofuna bakamaabo nga bakukkiriza okubeera connected online, ky'oba osooka okukola be baana bo. Tokkiriza lunaku lwonna kuyitawo nga toyogedde na mwana wo. Abantu abakuuma abaana bammwe mubasabenga amasimu bagakwasa abaana bammwe. Abaana bammwe mubagambe weekweke, genda n'essimu weekweke, nina bye njagala okukubuuza. Omwana oyo mubuuze bakuyisa batya ewaka? Bakuyisa batya ewaka? Bakuwa emmere olya? Bakubonyaabonya? Bakukuba? Bakuwa buli bye weetaaga? Bw'oba oli mulwadde bakutwala mu ddwaliro, abaana abo mubabuuze. Lwa nsonga omwana omuto talimba. Naye gye mukoma okubuuza obubuuza omuntu gwamulekera omwana ali bulungi nti ye muganda wange bajja babikira nnyo abaana bammwe. Kyova olaba nabaterayo akatambi ka muganda waffe Nkuba Kyeyo eyaddayo ewaka oluvannyuma lw'emyaka 4 ne bamutegeeza nti abaana be bonna bana nga bwe yabaleka ewaka yakomawo ng'abaana abo bafu. Ekitaategerekekwa oba baabamuttira buttizi oba baalwala bulwazi oba kyekyaliwo nga tewali amanyi. Katugendeko mu katambi k'ono omuwala bambi naye tumuwulirize. Naye era nkimanyi nammwe abazadde ennaku ono omukazi gy'alimu nammwe mugenda kugiwulira oba oliawo, kubanga omuzadde okufiirwako omwana ayinza n'okugwa eddalu. Katugendeko mu kana katambi ate era tukomewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munasibukaba kubanga nina ennaku ku mutima. Nina sitole gye njagala sheyalingako nammwe baganda bange oba osanga muyinza okuntegeera. Nze omuntu atawangalira mu nsi yange, kati olunaku lwakyo lumu nali nzija ku kyeyo, nina omuntu gwe nalekera abaana bange nga babeera wa mama wange, naye mama wange ye muntu atasiiba waka. Kati ng'obulamu bwabwe bwonna bawangaala n'oyo omuntu omukulu wa myaka 10, naye by then wenamulekera naye nga alina emyaka 9, ng'omuto alina emyaka 5, agenda kutaninga 6. Naye ng'abaana tebamulinaako buzibu, nga ne wenjogera nabo bali bulungi, nga bangamba mami tetulina buzibu, ng'abasomesa ne ku ddiini kuba yali musiraamu. Kati olunaku lwakeera nga ngamba, kubanga yampitanga baaba, nga leero n'abaana bange bamuyita maama, nga ngamba baba ewaka tuyinayo edduwa. Okay, nga mugamba is okay, naye njagala kgenda. Nga mugamba tewali buzibu. Kati nga ngamba baba oba tokirina mu buzibu, abaana nja kgenda nabo engeri mama gy'atasiibawo waka. Nga nange ngamba okay, ng'abaana bange nabo bangamba mama tujja kgenda ne mami. Kati munnange nga era olunaku nga lutuuka nga bagenda, kubanga option gye nalina ng'abaana bange sobola baleka kubeerawo waka bokka, tebasobola kweyoleza, tebasobola kwekolera kintu kyonna kubanga oli yabadde abalabirira era yabalabirira, nga simulina mbuzibu kubanga wangadde nabo ebbanga ddene. Nga ngamba era omuntu anaakola ekintu omuntu asobola okimukola kubanga yabadde alivinga nabo ebbanga lyonna, yasiiba nabo. Mama wange akeera ku makya n'agenda okukola, akomawo kiro. Kati naye nga bagenda nga mbashopingira bye bagenda okugenda nabyo, nga bakwata lugendo nga bagenda.
kumbe samanya olugendo lwe bagezeeko omwana wange tagenda kukomawo nga batuukayo nga mbakubira essimu nga batuuse bulungi ng'era basanyufu nga babeerayokko tebaŋŋambako mbuoba omwana wange yalwala oba mulwadde wabula nga batuuseeyo nga bali basanyufu kubanga ne mudduwa bwe babuuza omuntu agenda obasomeramu omuntu olina ayinza obasomeramu ekkulaani nga bayigiriza bulungi mashallah kati nga omuto ng'awanika ng'agamba nze ngenda basomeramu ng'era ng'abasomeramu surat Kawthara nga babinsindikira nga basanyufu kati ate munange ebyembi nga binajja ndowooza omwana wange yamala n'alwala naye tebaŋŋambako mbu omwana yalwadde naye ekisinga okunewunyisa ne mama wange namugamba ngende abalambulako n'abasanga nga balamu nangamba si balwadde kati mama wange n'akomawo naye yali yakakomawo mama wange yavaayo nga Friday nenjogera naye nga yabalese balamu nemubuuza naye ng'omutima gungamba mami omwana wange ng'omuto omutima gumunumirako nnyo simanyi lwaki nga mugamba mami omwana wamulese mulungi nkangamba ye balungi tebalina buzibu kati wayitawo ennaku mmeka lwamukaaga Sande Mande lwakubiri nga bambikira nali ntudde nga bankubira essimu kubanga mami wange yafuna enkikwe nga takikkiriza yatya n'okumbikira nagamba omwami wange nankubira essimu bwe bankubira essimu nga bambikira nga ngamba salamu alaikum nga muddamu walaikum salaamu warahmatullah nga ngamba mukwano amawulire gengenda okugamba gannaku naye nsaba okkakkane nga mugamba kiki omutima ne gunvaamu kubanga era olwo lwonna olunaku enkeera nabeerangawo naye nga mpulira olubuto lunuma nga mpulira ndi mumenyefu nga mpulira omubiri tegweyagala ng'enjoka zinneetokota buli kadde kati nga simanyi kumbe kyebikiro ky'omwana wange nga ngamba omwana Allah amujjuludde omuto Allahu akibar walillahi alhamdu nagamba mukama omugo gw'okubye teriwo kiri gusinga ku nsi kuno kuba omwana wange saamulwazaako saamujanjabako ne guno guliko obulumi bwennina ku mutima mbeerawo ne ŋŋamba oba kamama kalwala ne bataŋŋamba ne kabonaabona n'obulwadde ne bukaluma nga tebaŋŋamba munango obulumi bw'omuzadde nga towangaala n'abaana baate kati nga fe abakolera ewala la hawla wala quwwata illa billah bannange wemmammwe wali osobola okugaana abaana bogenda n'omuntu gwe bawangaala nabo nga gwe basiiba naye ewaka buli muntu yenna ajajingaze nsalina option ndi wala sizawangala n'abaana bange naye buli muntu anjajinga ya Allah nsaba ngumye kuba buno obulumi tebuliva ku mutima gwange nziramu neŋŋamba oba omwana wange singa nali naye yaliŋŋamye maama wano wewannuma maama kino weekiti naye byonna mbirowooza nga siina ansa wumula mirembe Shadra wange omulungi wumula mirembe maama naye obulumi bunzita kanneekubeko mu katambi akamu yadde nga tusoose n'amawulire gannaku kagenda kukusesa okufaako olufi ono alabika ali mu katambi abadde Kadama nga yakava ku kyeyo wabula bwe yafunyemu obutakkaanya n'omuntu ewaka
ye mu kuyomba yayombye mu Luwarabu n'atandika okuyomba olinga Zubaara olinga kino olinga kiri mafikira era kira wukira ng'ayogera Luwarabu lwokka ekyaleetedde abantu okufa enseko ne bagamba nnyabo immwe we mutuuka eno ne mujja mu nsi zino gye mujja okukoleramu mufuuka Abawarabu n'ogenda okudda ewaka nga n'olulimi lwo tolutegeera ate era nga nange kimanyi okuntuukako nti waliwo ebiseera oli mu kwogera n'omuntu oyogera naye mu lulimi lw'ewammwe ewaka oluvaamu n'okyusa n'otandika okwogera olulimi olulala engeri gye tubeera ennyo mu bana abantu ng'ate bakukuumidde mu kifo kimu obeera mu kiyumba obwongo buneeno bambi bubeera terminated obwongo bumanyi okugetinga confused olwa stress ne depression ennyingi nnyo bakuleka n'obeera wekka tebakukkiriza kwogera n'abantu bakusosola olw'ensonga toli muntu wa waka ekituviirako oku affecting obwongo bwaffe ngenda kubanga mbatwalako mwaka akatambi nako tukalabye nkimanyi bangi mwakalabye dda naye ate katukeeyongeze kubanga naawe osobola okubeera victim noddayo ewaka nga tokyamanyi kwogera munnyo mu lulimi Oluganda tokyamanyi kwogera lulimi lwo olwaddala tulabyeko baganda baffe bangi nnyo abamaze n'emyaka 5-6 n'atuuka okuddayo e Uganda nga neewaabwe tamanyiiyo nga takyajjukirayo tamanyi kigenda mu maaso nti ki bwe yajja eno okukola olw'okuba nti abadde abeera mu nnyumba bamufuga abantu beno basobola okukutulugunya n'oyita mu mbeera ekwerabiza ekusiimuulamu buli kimu kyonna kyewali oyina n'oddayo obwongo ne bwobeera ng'obw'omwana omuto bw'oba okiwakana tandika okugoberera nnyo baganda baffe bankuba kyeyo ojja kulaba kyentegeeza oba kyenjogerako katugendeko mwaka katambi ate era tukomewo kankubuulire gwe kantu gwe wantamu olugezigezi lw'oku mizigo sigenda dusobola kalabe konna katunulanga Abawarabu kalinga Omuwarabu apamanya saagala tumbaavu musiru gwe kalabe sufi aza hamamu Zubaara kumbi Zubaara sufi tumbaavu kalabe muganange mukalabe kalinga Omuwarabu ali kubuzi stupid sufi hada Zubaara todanga mukumanyira nze kankubulire sufi hada Zubaara sufi twara muri nze todanga mukumanyira hada Zubaara ruhi gasli hamamu nze kuvuma mu Luwarabu ngenda kuvuma mu Luwarabu nderekera okumanyira njakuvuma mu Luwarabu mbagwe hada Zubaara kasasiro kumbi Zubaara hada Samuri kubuzi Samuri kubu sahani suthaza updates za leero wezityo wezigenze abagalwa kansuubire nti obutambi bunene bubatuuseeko bulungi nnyo bambi abafiiriddwa abakoseddwa mu butambi nga buneeno tusaba Mukama abagumye abafiiriddwa abaana bammwe bambi temuggwamu maanyi abaana abo emyoyo gyabwe mugisabire Mukama abasonyiwe ezo nno zibeera malayika bagenda okuva ku nsi nga tebalina nnyo byamaanyi byonoono bye bakoze ngaffe abakuliridde ku myaka nti omwana agenza okufa ng'amanyi kimu maama kulya nakwebaka naye ife abakuzeeko tuba tutandise okwonoona naddala gino emyaka ng'egyange emyaka 28 oba okuze otandise okwonoona abawala batandise okugyamu embuto tutandise obwenzi tutandise obubbi tutandise emize tunyooma tuvuma abantu tukola buli kimu ekitegeera ekiyinza okututeekesaako emisango eri Katonda tetwagala kusaala tetwagala kusaba tetwagala kusiiba ebintu ng'ebyo naye bambi omwana bw'afanga muto eyeebeera malayika saba busabe Mukama omwoyo gwe aguteeke mu kifo ekisinga aguteeke mu kifo ekisinga era omwana oyo ku lunaku olw'enkomerero asobole okukujjukira engeri gy'ataabeera naawe n'afa nga toliiwo asobole okukujjukira ku lunaku olw'enkomerero osanga ogwo omwoyo gw'oyo omwana oba omwana oyo yayinza okuwolereza ku lunaku olusembayo n'agamba Mukama Katonda nze maama wange mwagala maama wange yali akola bw'ati maama waffe yali akola bw'ati oba yali akola bw'ati maama yali mulungi nnyo yankoleranga bwekityo abaana abo baba basobola okututaasa so nsaba Mukama Katonda mwenna bonna bambi abagumye
era abanyige ebiwundu wabula nammwe mugezeeko okuguma munnange Katonda eva abeera n'ensonga tasobola kujjawo muntu ewatali ensonga gw'olowooza lwaki siggwe wagenze mu kifo ky'omwana w'omwana n'agenda n'ekyo kirowoozeeko kansuubirawo obutambi buno kubatuuseko bulungi era nsaba mubeere nga mukomentinga subscribinga kwata ku notification bell imbagala nnyo. See you in my next video.